wekitiibwa nkakasa bulungi nga sinaba kuyita nsaba Allah akkiriza oladde wallahu gakulayira ateeka okulayira era njagala kusaba bitongole byonna naddala electoral commission baba mu muzannyo nakukoola buyimbaza Erias ate tukola ki omusikuwe okuya kukozaasooka tekwekwa tukulemberemu bonna noalafu mulwadde ekiro kimutya tukulemberemu nakukoola ateeka okukola ki. Omulamu omukulu naze okwebaza obululu Electoral Commission bwe yaŋŋambye bwe nafuna bululu 958. Njagala okubwebaza obwampadde ku bo ekifo ekyokubiri. Basiramu bannange nti nze nga candidate nina okwemulugunya we nalondera era we baalaba obululu okukola ki obuyiwa ne munnange Mukazangola gwe bayita Kansala Masuuti we yalondera Mukazangola Central obululu bwayiika. Kale ffe nga ba candidates kyatuleetera okwemulugunya n'okuwulira nti waliwo omuntu eyali atulondoola mu ndondoola ey'omutima omubi. So ffe ne tuteekayo okwemulugunya kwaffe n'ebirala byonna ng'okuleeta amaanyi agasukkiridde mu kalulu. Nsaasirira ddala bannamawulire mwenna bassebo, nze maze emyaka mingi nga nkola ebintu eby'abantu nga seetaagira ddala muntu atyoboola ddembe lya muntu oba n'ebintu by'abantu. So ebintu bye twalaba ffe twayagadde nti gye tulaga mu maaso kijja kubeera kya buswavu ebyabaddewo Kawempe North biddemu bibeere mu 2026 general elections. Singa tetubyogerako muyinza okulaba ate ebintu ebibi ennyo gye tulaga mu maaso. So ffe twagala bibuulirizibweko bagambe nti omuntu gwe eyali ku sayidi ya Nambi gwe wakola kino oba gwe yali ku sayidi yeeno gwe wakola ki gwe wakuba ejjinja oba gwe waleeta ejjambiya. Ebintu bino muyinza okubiraba nga ebyokusaaga naye singa bigenderera 2026 elections ziyinza n'obutabaawo. Bato bange namwe bakulu bange banywanyi bassebo ne bannyawo bannamawulire abalungi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okuva mu weyayisiza mumwe ne tufuna obuwanguzi buno buli lwenfuna omukisa ogw'okwogera kuva kusomooza kw'amaanyi gyendi. Amazima gali nti obuwanguzi bwajja naye ate era bajja n'okusoomooza. Olumu bwe mbanjogera gamba nti nfaanana ng'akasajja akambi akoolekedde okuwalanga olusozi oluwanvu ennyo. Ovaanga kufuna obuwanguzi enkeera bwanu olina okulambula banna abali ku ndiri nga kyafudde kukawulanga bo abamu ne bamenyeka emikono emikulu abalala mwena balambula nga bali ku magomera okubanga yali yeetaba mu kulonda. Kyalinaku nnyo nti ne bannamawulire baatukulirizibwa. Kyalinaku nnyo nkwebaza mwannyinaze Nambi nti osobodde okugamba nti naawe toyagala ebyo ebyaliwo ndowooza obudde butuuse. Nga bannansi naddala ffe abakyali abatootootoomuko tuleme kwawula badiini na bibiina byabufuzi, tubeereko eddoboozi lye tusitula tugambe nti bakitaffe bwe bambalina ebyabwe bye baakola batuwe omwanganya tugulewo essula empya. Ebanga emumala nga mutwesibyeko naffe abato tujja bakopa enkola zammwe tutambule nazo. Temulaba nti eyalikwano yali alondola yali minisita lwalitambala mwe temulabanga musajja mutoototo yajjawa n'alondoola okulaba nti ddala enkungu ezo zisabyakuma bazikola bye zirina okukola naye temulabanga kyakunkula. Temulaba nti waliwo akafuutiiko wakati baaba abaluddewo ne bana abakyali abatono abaluddewo nga balowooza ku bikolo ebyekiyeekera nti bisigale nga bigenda maaso. Ekyo kisaanidde okuva mu nsi yaffe. Bannange bassebo ne bannyamu obudde butuuze tusitule amaloboozi tugambe nti tuggalewo essuula enkadde tuguleko essuula empya.